Ekiragiro ekiyise kyakutwala abatembeeyi buli omu aveewo mpola mpola waali. Era tusaba n'aba enforcement baleme kubeera corrupt nga bajjako abantu bano tebabaggyako ssente. Wetwogerera nga abatembeeyi mu kibuga Kampala si birungi. Minisita Miisa Kabanda kyokka kati wetwogerera ye mubaka omulonde era akiikirira Kampala Central. Uliriza bulungi nnyo. Okusinziira ku lutuula oba olukuŋŋaana lwe baabaddemu, Minisita Miisa Kabanda ono ye minisita wa Kampala. N'olukiiko olukulu olwa KCCA, Kampala Capital City Authority, baasazeewo era ne bawansalisale abatembeeyi bonna n'abavuzi ba booda bonna abatalina siteegi mu kibuga Kampala babawadde ennaku 14 zokka ze wiikisi 2 okubeera nga bavudde mu kibuga Kampala. Otherwise banaaba tebavuddeemu bagenda kubeera nga bafoosingibwa oba nga bawalirizibwa okubeera nga bava mu bifo ebyo bye bakoleramu. Gw'owulidde ayogera era gwe nkuwadde mu katambi gwe ngenda okwongera kuba akatambi ako nteeka okkakumalirayo. Bamuyita Miisa Kabanda. Ono ye minisita wa Kampala kyokka nga gye buvuddeko y'abadde avuganya ne David Lewis Rubongoya kalulu oba ku kifo ky'omubaka akiikirira Kampala Central. Okusinziira ku David Lewis Rubongoya ono baamubbidde era akalulu David Lewis Rubongoya wa NUP yabadde akawangudde. Abamu ku babooda n'abatembeeyi ababadde bakozesebwa okunoonya akalulu k'omukyalo ono era emabega kawunga bino tosobola kubiwulira kakati wenjogerera bamaze okuba nga babeefuulira. Kakati abatembeeyi mu kibuga Kampala babawadde ennaku 14 babe nga bavudde ku streets. Ababooda nabeera mu kibuga Kampala nga tebalina siteegi nabo ze ennaku 14 babe nga bavuddeyo. Kakati anaakwatibwa biddako mu bimanyi ebitera okubeera mu kibuga Kampala nga bakola enforcement ddala aba KCCA ebiddako nkakasa mu bimanyi gwa zaagoberera. Wakayita akabanga katono nga bano ababooda bennyini n'abamu ku batembeeyeera be babadde bakozesa okuzannya emizannyo gya NRM era mu kibuga Kampala obadde ng'obalaba abaana ba ghetto, abaana b'oku street abasinga obungi nga batembeeyi, abasinga obungi nga babooda, ate era kimanyiddwa era abo ababadde tebalina siteegi abasinga obungi be babadde bakozesebwa bino mbuga ziraale za NRM okukola ebikolobero naddala ebiri wansi ow'omukulu amanyiddwa nga Damulira Christopher. Kakati mukadde kano ababooda bo n'abatembeeyi akaabwe kawedde mudda babawadde ennaku 14 babeere nga bava ku nguudo babeere nga bava ku street ez'ekibuga Kampala. Era minisita akugambye nti mu nnaku ezo 14 bwe banaaba tebavuddeemu bagenda kuba bawalirizibwa okubajjawo ku mpaka. Newankubadde ng'agambye nti aba KCCA aba enforcement bwe banaaba batuukiriza ebigendererwa bino baleme kubeera hashi nnyo n'ekyo tekibataasa bo abatembeeyi wamu n'ababooda ebyabwe si birungi. Minisita Miisa Kabanda oluvannyuma lw'okuba nti ye akalulu ke yakafunye yamaze dda okubeera nga alangirirwa ng'omubaka agenda okukiikirira Kampala Central. Wano wennyini wagenda okukiikirira yamaze dda okuba nga abeefuulira. Ennaku 14 bagenda kubeera nga babagoba omu ku omu onaawulira embooko. Bannayuganda bangi bavuddeyo nga boogera era bangi bawuliddwako nga bagamba nti ekyo kirungi nnyo era kigwanidde. Bangi bawuliddwako nga bo bagamba n'okugamba nti nezo ennaku 14 ekyamazima babawadde ennaku nnyingi nnyo bandibadde batandikira nawo kati. Naye twerabira nti abatembeeyi bano abamu ku babakiikirira babaddemu mu lukuŋŋaana luno era ne bakompuleyininga ne basaba nti bannange batuweeyo ennaku tubeere nga tweteekateeka. Waliwo obutale bwe babategeezeza obugenda okubeerawo Sunday market n'ebirala ebifaanana bwe bityo naye bwe byonna nga tebinnabeerawo kyokka nga ssente y'omuwi w'omusolo bino nno byonna bikolebwa mu kaweefube waakulaba gavumenti mbu efissa omusolo oguwera lwa nsonga mbu abatembeeyi bano ebiseera ebisinga balemesa ab'amaduuka okubeera nga batunda. Omuntu kye yandigenze mu dduuka n'agula ate n'akigula ku mutembeeyi kyokka ate ng'ow'omu dduuka asasula omusolo asasula renti n'ebintu ebirala ebifaanana bwe bityo. Kakati y'ensonga lwaki KCCA ne minisita wa Kampala bagamba nti abatembeeyi bave ku makubo era nkakasa abasuubuzi balabika be basinze okusanyukira ensonga eno wabula ne bannankyukakyuka balabiddwako nga ensonga eno bagisanyukira. Kati abasuubuzi bagamba awo tujja kuwa omusolo nga tuli bamativu. Bino nno bizibu nnyo. Ssente ez'omusolo bannayuganda nga bakyebuuza wa gye ziraga. Njagala okutegeeza gwa mpuliriza. Kakati ate agava mu Parliament ate nago gatiisa ng'eno bali mu kutetenkanya balabe nga bagaziya ku ssente z'omusolo bannayuganda nga bakyebuuza wa gye ziraga ekiri mu Parliament oluvannyuma lw'okuba nti ekisanja kino kiri mu kukomekkerezebwa. Abasajja bali mu kwegabira musimbi ku musimbi. Buli ministry buli kitongole ngenda kukusomera ssente ze basaba. Buli omu ayagala kumwongeza. Ministry ya East Africa Rebecca Kadaga kwatula balina ssente ze baagala okubawa.
Ministry ya Defense, omugwa UPDF, Uganda Police n'ebirala balina sente ze baagala okubongeza. Parliament yennyini mbo balina enteekateeka y'okugaziya chambers, balina sente ze baagala okubawa. Ekitongole kya Uganda Police Force waliwo sente ze baagala okubawa, kyokka ate nga Parliament era yabadde yakamala okukakasa sente ezigenda okuweebwa buli mubaka wa Parliament abapya n'abo abakadde mu kisanja kino ekipya obukadde 315 buli mubaka zagenda okufuna. Kyokka nga bano bali eno mu kukaabya abantu batetenkanya kulaba butya obongeza ku musolo oguva mu kibuga Kampala. Abatembeeyi ababoda ebyabwe si birungi byengenda okuleetera embooka egenda kunyoka essaawa yonna onaawulira. Mukutu gwa Red Zone TV webale kubanga okyagoberera na gy'osinzira okubanga gy'otulabira kanzije mbere nga mbikutemera nga bwe mbikuleetedde tubeere nga tweyongerayo. Ngazo obufumbo olina omwami naye ng'akutawaanya, olina omukyala ng'akutawaanya, bajja ne bakwagalako ne bagenda. Gwe alina ebizibu mu byenfuna nga sente zikuyita mu ngalo, wooteeka sente zifa bufi b'owola tebazza. Gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja, gwe alumizibwa omutwe nga guganja okuwona, naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo. Nina ekifo ku mugga awali amayinja wennyambululirako ebisiraani, ekikwa, ekifiiriza, omudibo, obutaganja, obutawiibwa. Nzijanjaba abantu ab'enzikiriza zonna, nsiŋŋaanibwa njeru ku lw'ejjinja. Gwanjagala kuba ku namba yange eyo, naawe ali ewala ennyo yita ku WhatsApp. Red Zone TV kwoli webale kubanga okyagoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira naddala gw'atambula naffe naba kubanga osubscribinga ku channel eno kirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko okwate kade ka notification kakuyamba okubeera omu kwabo abasooka okumanya buli otuba tutaddeyo ate ne tuba nga tutambula ffenna mu mawulire ge tuyinawo era ge nkuleetedde ngenda kusooka n'ekiwandiiko kino. Embooka egenda kunyooka mu kibuga Kampala mulundi guno. Ensonga ziri ku batembeeyi wamu n'ababooda. Nankyukakyuka bangi bawuliddwako nga basanyukidde ekya KCCA ne minisita wa Kampala ng'ate bano be baakamala okumulonda ofuuka omubaka wa Parliament akiikirira Kampala Central. Wenjogerera abeefuulidde ababooda batalina siteegi n'abatembeeyi abakolera ku street bagobeddwa era babawadde ennaku 14 katutte n'ekiwandiiko nga bagamba nti KCCA gives vendors 2 weeks to vacate Kampala streets or be forced off. Nti abatembeeyi mu kibuga Kampala baweereddwa ennaku 14 za weeks 2 ku streets z'ekibuga Kampala. Bassa ekyo bajja kuwalirizibwa okubasindiikiriza babeere nga bavaako ku mpaka. Uliriza nga bagamba the government through the Ministry of Kampala and the Metropolitan Affairs has given street vendors 14 days to vacate the streets of Kampala or face forceful eviction. Abasuubuzi abatembeeyi mu kibuga Kampala gavumenti eyita mu ministry ey'ensonga za Kampala ekulemberwa Misa Kabanda ne banne bakola nabo mu ministry eyo wamu n'ekitongole kya KCCA basazeewo nti abasuubuzi babawe ennaku 14 okuva ku street z'ekibuga Kampala oba seekyo bagenda kuwalirizibwa okubeekolerako. Addressing journalists on Thursday, Minister for Kampala Honorable Misa Kabanda said the end of the political season marks a return to order and a full enforcement of city laws. Iriza bwe yabadde ayogerako n'abamawulire Minisita wa Kampala ate nga mbaka omulondo wa Kampala Central Honorable Misa Kabanda yategeezezza tuvudde mu kati uliriza statement ye nti ketuvudde mu political season eno political season ketugivuddemu komyewo n'ebiragiro orders ebipya ebyokwenforcinga agamu ku mateeka ekibuga. Government will no longer tolerate disorder, lawlessness and the abuse of public space in the name of survival or politics. Kampala has now entered an immediate phase of strictness and effective enforcement of all city laws and ordinances. Omukyala yatabukidde oluvannyuma lw'okumulonda yagambye gavumenti ku mulundi guno tegenda kutololetinga na disoda na bujagalalo, tegenda kutololetinga na bumenyi bw'amateeka, tegenda kutololetinga na kuwonoono bakulinnyirira bakukozesa bubi spaces oba ebibangirize mu kibuga Kampala. Olwokuba mmwe mwagala okusurvivinga simanya muli batembeeyi munoonya kyakulya ebyo tetugenda kubikkiriza ku mulundi guno era tetugenda kukkiriza na kulaba nti ebya politics biki ebyo byonna bitololetinga mu kibuga Kampala. Minister Misa Kabanda wako omulondo wa Kampala Central mugenda kumuwulira agenda kubasaavinga mu offices 2 mubaka wa Parliament okate nga minisita atowa mu government ya NRM agambye ku mulundi guno ebyokulonda ke biwedde, political season kewedde, tukomyewo n'ebiragiro bipya amateeka g'omu kibuga gonna tugenda kugatuukiriza. Twagala kumanya wago yagala kusurvivinga Kampala ekibuga kyaffe kiyingidde mbagirawo kiyingidde phase enkakali phase kiyingidde phase enkakali
ey'okwenforcinga amateeka gonna ag'omu kibuga Kampala. Agambye gwe yeeyita omutembeeyi mbu simanyi onoonya kyakulya, simanyi onoonya kusurvivinga, simanya bano bankola bya bufuzi, tetugenda kukkiriza kasasiro, tugenda kukuteeka mu nkola ebiragiro bye tuzze nabyo. Agambye ke tuvudde mu political season mugenda kukiwulira. Misa Kabanda, wulira mu kiwandiiko. She explained that enforcement had been moderated over the past months to allow peaceful political participation, but noted that the grace period has ended and the city must now function normally. Minister yagambye gwe mwalonda mwe abayi Kampala amugamba abamu nga mulaba tebibakwatako. Minister yagambye bwe yabadde annyonnyola nti enforcement oba okuteekesa mu nkola amateeka gye buvuddeko tubadde twaddirizaamu nga twabaleka. W'ensonga tubadde twagala abantu beetabe mu byobufuzi nga bali mu mirembe. Naye wano mu njogera ennyangu oyinza okugamba tubadde tukyayagala akalulu kammwe. Kati ke tumaze okufuna akalulu kammwe byange, ke tumaze okufuna akalulu kammwe akati mugenda kutuwulira. Ekibuga kirina okudda mu nteeko ku mpaka mwabawoza mwe banoonya kyakulya, simanya survival, simanya biki, temugenda kutubuulira nsonga yonna. Minisita atabuse temulina kye mutugamba mukadde kano. Yagambye street vending and hawking on roads, walkways, drainage channels, junctions and road reserves is illegal and will not be tolerated. Illegal border stages and also abolished with immediate effect. Mbagirawo bino bya mbagirawo with immediate effect. Okutundira ebyamaguzi ku nguudo mu abatembeeyi, okutundira ebyamaguzi ku zi pavements abantu kwe batambulira, okutundira ebyamaguzi bino simanya bugoye bwammwe, simanya nasaze endibo totundira mu myala, mbu simanya otadde mu junction zaawo kumpi n'ebitaala, simanya biki, otadde mu road reserve, simanya bano bandi mmengo wano nga ku Fuff House. Ebyo tebikkirizibwa mu mateeka, bimenya mateeka, ate era tetugenda kubikkiriza. Illegal border stages buli amanyi nti oli ku stage etali mu mateeka oba nga toyina stage, byonna bigobeddwa biwereddwa with immediate effect. Kabanda added that Kampala Capital City Authority has already issued notices and is now giving a final warning to illegal operators. Kampala yamaze ddo okufulu KCCA, Kampala Capital City Authority, ekitongole ekyo ekikulemberwa Sharifa Buzeki, bamaze dda n'okufulumya obubaka obubalabula era obubategeeza ekyo ekigenda okubanga kiddako. Agambye KCCA has in the past few days issued notifications and now we are issuing a final notice. Illegal operators vacate prohibited areas voluntarily within 40 days. Aba KCCA bo bamaze ddo okuyisa notifications ezo era tukakasa nti babategeezezza yabuvuddeko. Illegal operators mu abakola ebyo byenkugambye waggulu nga bimenya mateeka bigobeddwa era mu nnaku 14 ezo genda kuteekesa mu nkola. Going forward, joint enforcement teams comprising KCCA, police and other sister security agencies will commence full clearance operations across the city. Enforcement will be automatic and zero tolerance with no engagement or negotiations with anyone. Uliriza gomanyi nga wa protectinga gains zongo oli mu kibuga Kampala wakati ate nga muokolera akati nno kabikkuse. Agambye okugenda mu maaso n'enteekateeka eno joint enforcement abagenda okuteekesa mu nkola bino mugenda kubaamu ba officials okuva ku lukiiko lwa KCCA mu kitongole kya KCCA, mugenda kubaamu abakungu okuva mu kitongole kya poliisi, ndowooza poliisi mugimanyi be abakungu baayo babeera basirikale, other sister security agencies, ebitongole by'okwerinda ebirala bagenda kutandika ne bayita full clearance operations okwetoolola ekibuga kyonna, era nga bagamba operations zaabwe enforcement eno egenda kubeera automatic and zero tolerant. Teri kuteesa, teri kwekubira nduulu, engagement or negotiations. Tewali kuteesa na muntu yenna bw'anaasangibwa n'akwatibwa teri yogenda kunnyonnyola kuba akugambye teri kuteesa. Minister Misa Kabanda gwe mubadde mu akalonda nga minister w'ensonga za kawutwogerera minister w'ensonga za Kampala, gwe mubadde mu akalonda ng'omubaka agenda okukiikirira Kampala Central, kati yatandise dde okubakiikirira nga tannaba nakulayira munaamuwulira. Bw'ati bwe yagambye mu katambi akasoose, then nzije nkwongereyo. Ekiragiro kiyise kyakutwala abatembeeyi buli omu aveewo mpola mpola waali.
era tusaba n'aba enforcement baleme kubeera corrupt nga bajjako abantu bano tebabajjaako ssente. Njagala KCC ekole kyeteekeddwa okukola nga KCCA esobole okulaba nga tekola ki nga abantu bava ku nguudo, kibuga kyaffe kibeere ekibuga ekyeyagaza era nga tubawadde kutandika na leero naye ne basaba ennaku weeks 2 ennaku 14 tuwadde okuva leero nga 5 paka nga 19 babeere nga kino ekiragiro kiteereddwa mu nkola. Tugenda kutandika okuba nga tubasindiikiriza tutandika ne mu nnaku z'omwezi nga 2 nga bonna bavudde ku Kiku streets. Tumanye ebifo bitono ebibakoleramu, tugenda kubateerawo Sunday market ate tulabe nga ne evening market tugyogerako ne security tulaba kisoboka kuba tekisoboka nekya Sunday market kiri confirmed tugenda kikola era tusuubira abantu batulinde nga tutaddemu ekyo kintu mu nkola. Okubakwata batya tugenda kolaganira wamu ne KCCA okulaba nti tukwasisa ekiteereddwawo. Tugenda kukwataani just tubakubiriza nga tetunabatuukako ebyo byonna. Amujjukire oba owulidde bulungi babawadde weeks nga 2 kitandikirawo okwogera nabo mu mirembe naye nga bwe wayitawo weeks 2 enforcement etandike. So tukubiriza abatembeeyi okugoberera ekiragiro obutalinda oba oleme kulinda bakugobe bugobi. Ekiragiro ekiyise kyakutwala akugambye mukyalo omwogezi wa poliisi mu bitundu bya Kampala n'emiriraano agambye igenda kusooka kuba bya mirembe naye gye binaggweera emirembe gigenda kuggwaawo. Abavubuka abatembeeyi n'abavubuka abavuzi ba booda mu kibuga Kampala na Uganda bo bagamba kakati mujja kiwulira. Misa Kabanda yasoose ino mu meeting oba mu lukuŋŋaana nga babinnyonnyola. Zebino omunene gwe mmanyi temukuba basimu oyo yennyini omunene anaabayigiddemu ekyo tujja kuba ne tulina abanene tusobola okulopera tulabe nga ffe tukiryalinga Kampala. Agamba jukira wali mu katambi akugambye tewajja kuba kuteesa, tewajja kuba any kind of negotiations. Teri kuteesa na muntu yenna. Nammwe abatera okugamba nti nze ndi muntu wa munene tinina omunene gwenkolera oyo omunene yennyini gwejjo tugamba tujja kukwata ekisooka gwe tujja kusiba n'oyo omunene gw'otugamba tujja kubako gye tumuripotinga naye yennyini ayinza okusibwa. Minisita ate nga mubaka akiikirira Kampala Central mujja kumuwulira. Abantu bagamba akati mujja kiwulira naye kansooke nkuwa akatambi kano agweyo nga Minisita Misa Kabanda annyonnyola bigenda kuba bitya then nzije nkwongereyo. Ndi muntu wa munene zebino omunene gwe mmanyi temukuba basimu oyo yennyini omunene anaabayigiddemu ekyo tujja kuba ne tulina abanene tusobola okulopera tulabe nga ffe tukiryalinga Kampala twagala Kampala etukula era tuba tumuloopa era mbasaba kyeno kye tugenda okukola tetugenda tuba nti tugenda kukwata ku baavu bokka wabula kikwata ku buli muntu yenna ali mu Kampala. Ate si Kampala yeka Kampala n'emiriraano kuba tutandise ne wano wakati naye tugenda kuba nga tweyongerayo mu Kampala district yonna ate era n'emiriraano. Era tugamba Kampala taliwo ga nti ze kaŋŋende envudde Butambala nzize envudde waffe Buloba nzize tikaŋŋende ndaba ekyokukola mu Kampala. Kampala alimu omuntu yeeteeseteese okuba nga amukoleramu. So tusaba tube ne Kampala omuyonjo tuba ne Kampala nga ayitikamu era ng'alimu ddala omuntu asaanidde okukoleramu. Kyeva ntuka omulanga ku bantu bonna abatuuze b'e Kampala abasuubuzi mwenna abavuga emmotoka bannabyabufuzi mwenna na buli muntu yenna ayagaliza Kampala ebirungi atuyambeko okulaba nti ffenna tukiryalinga Kampala. Akati luno nno lwakuze dda wenjogerera nga ne Lord Mayor omulonde wano nno wayitagawo obudde simanyi oba eno egenda kuba firimu oba bigenda kuba ng'ebyalukwago ne Jennifer Musisi oba bigenda kubeera bitya naye nga luno lwawanvuye dda. Wuliriza Mayor omulonde w'ekibiina ekya National Unity Platform agenda okubeera Lord Mayor w'ekibuga Kampala Ssaalongo Inginiya Ronald Nsubuga bali mwezo avuddeyo n'akola okulabula
Lord Mayor elect Engineer Salongo bali mwezo Nsubuga Ronald warns the Minister Misa Kabanda over evictions amulabudde. Lord Mayor agamba Engineer Salongo bali mwezo Ronald Nsubuga amulabudde nti Minister Misa Kabanda tolina buyinza kuyishuwinga oba kufulumya biragiro oba kulabula nti ogenda kugoba kabere wa taxi abere wa boda abere mutembeyi kabere muntu akolera mu kibuga Kampala. Lord Mayor agamba omupya atanaba kulayira agamba ye tajja kubikkiriza tojja kubikola. Lord Mayor Salongo mpozi noli yali Salongo. Lord Mayor Salongo Engineer bali mwezo agambye Misa Kabanda tojja kubikola kakati genda mu comment section ulire olowooza bino bigenda kubanga ebya Jennifer Musisi ne Elias Lukwago oba bino bigenda kuba byanjawulomu. Omusuubuzi abeeko kyasuubira ekyenjawulo mu Lord Mayor ono naddala engeri gy'atandise okuboggola ebintu tebinnabana nga tannabana kubanga alayira. Kakati abamu ku batembeeyi baalabiddwako nga nabo ekisinga okunyiiza era ekireetedde bannayuganda okugamba nti mujja kukiwulira ebigambo by'abatembeeyi balaga nti wadde babagobye bo bakyali ku muzeeyi Museveni abatembeeyi mu kibuga Kampala ennamba esinga naddala bano abaavuddeyo ne bajja ne boogerera abalala bo balaga bakyali ku muzeeyi waabwe era bamulaajanidde abeeko kyabakolera. Tusaba batwongereyo emyezi egi nga tweteekateeka ng'ebateekateeka ne bagendo tusanga bwe bagambye yo Sunday market ng'ennaku z'omwezi 8 ebeere ng'etandikiddewo okukola kuba toyinza kugoba muntu n'omugamba agenda eno nga tolinawo omutadde wagenda kukola ki wagenda kukola. So tugamba ne evening market gye bakoonako obukonyi abantu nekiri omukulu kyagambye nti tetuwera mitwalo 3 tuli emitwalo 3 n'ekitundu twongera okikkaatiza kuba lisiti tuzikola ki tuzirina ffe abazirina abali mu kamera essaawa ya leero. Tusaba abakulu abo evening market bagirowoozeeko mangu nga bayogedde ku Sunday market kuba tukakasaba street vendor tetugenda mu lutalo wabula n'aba n'atukwata obubi batulage bwe tugenda bakola ki obbawawaabira kuba tukonyo tusikasika tukuze tulina bannazaala tulina abaana baffe okutubanga ku TV nga batusikanga ababbi tetugenda kikkiriza bwe kinaasukkako awo naffe tujja kubaawo engeri gye tunakyusaamu mu mbeera naye nga tuli bagonvu mu ggwanga lyaffe olw'ensonga nti eggwanga lyaffe tulikola ki tulyagala. Ekiragiro kino muganda ngo mbuziza bulungi ti ekiragiro kino kigenda tukosa ensonga lwaki ebbanga lye batuwadde ki tono ensonga lwaki nkugambye President Museveni abe yayingire mu nsonga eno oba tuyite mangu tumunnyonnyola ensonga zaffe kuba ffe tusinga zimanya bano abateekerateekera ekibuga tebamanyi ensonga zaffe n'emu twagala tuzibule President Museveni ng'ababodaboda ebamubulira ezaabwe abataxi ne bamubulira ezaabwe era n'avayo n'abayamba bamakanika n'abayamba ffe baani batasobola kuyamba era baani batasobola kuyita ne tubanga tutula ne tumutegeeza ensonga zaffe kye tumusaba. Teri butale obutale busaafi etunda bijanjaalo Gwanda bagitwala si yaffe ya muntu omu Bosco yagikubako n'ekibaati n'ekirala eryo ebbanga lye batuwa nti nkya batuwadde wiiki 2 ate nazo ndaba ntono. Wano twali mu kulonda President Museveni yagamba bajja kona abantu nga abennyanya mukadde kano President otwerabidde ennyanya zaffe bazirinnye ennyanya bazivulugeze wagamba n'ekirala President Museveni abatembeeyi tetuli bayeekera tuli bantu bamufuna mpola tulowoozeeko nga bojja olowooza ku balala tujja sobola okufuna capital naffe okuva ku kkubo ne ba amwe eyo gye baatandikira kati gye bali singa tewabakwatako bandituuseeyo sebo ow'ekitiibwa President Museveni jjajja w'abaana tukusaba naffe abatembeeyi otuyite otusisinkane ng'abatembeeyi nga teri atuleese wabula nga gwe otuyise oyise mu Misa Kabanda atuyise. Kino ekyo kye kisinga okunyiiza abantu mu njogera yaabwe bo bakulaga nti bakyayimiridde naye teweerabira nti ne mu kalulu be bamu ku baakozesebwanga abamu baalinga babooda abalala baalinga bavubuka ba ghetto ate ennamba y'abavubuka ba ghetto be bakolera ku streets be basinga obungi mu kukolera ku myala era ne bwe baali bazimba ku mwala gw'ennakivubo ennamba esinga be bantu tayipu eyo kyokka ekyewuunyisa bo bakugamba mu bigambo byabwe bakulaga bo bakyayimiridde naye newankubadde era bo balina n'ekirowoozo oba balina endowooza ebagamba Minisita Misa Kabanda yabagoba ku kkubo so si gavumenti
era owulira mu njogera yaabwe ye gwe baloopera bagamba Minsa Kabanda ayogedde bino bano olukiiko lwa KCCA ayina bye batamanyi kyokka nti ye Museveni ayinza okuba tamanyi kati bali ku Minsa Kabanda bali mu kuloopera General Kaguta Museveni bannayuganda bagamba mujja kiwulira ke kulowooza nti omutembeeyi kikolimo si kivumo obutembeeyi kubulwa kiddako naddala okuba ne capital tetulina capital ebizimbe bizimbibwa abagagga bahaamu ba Bosco n'ebibeera bya bbeeyi tetulina busobozi bubipangisa President Museveni atuyite atusinkane tumubuulire embeera gye tusanga tetuyina ssente ekitusiba mu Kampala bwavu butaba na ssente zigenda kukolera mu bitundu byesudde Kampala tosobola kusanga nkwa mu kibuga kubanga mu kibuga temuli nte naye enkwa ojja zisanga mu faamu ewabeera ente ekitusiba e Kampala okulinaana amaduuka g'abasuubuzi kuyiriba nti bwe mba siina capital ngenda mu dduuka ly'omuntu nenzigyayo ekintu kya mutwalo nenzija ku street nenkitunda gumu 3 bwe nfuna capital wange nange nja kisuubula ntundire ekyengera oba enansana oba emityana so twagala President Museveni naffe atusinkane atulowoozeeko naffe batuwe ku ssente nga bwazaaziwa abalala tuli bannayuganda Jjajja Yoweri Kaguta Museveni tumulonze twagala bw'aba amaliriza obukulembeze bwe naffe tusigale nga tetukukuluma kirala ffe kye tusaba muzeeyi atuyite kuba muzeeyi bw'abeera nga balina bye baagala okuyisaawo ku ssaawa ezo atujjukira bannange temulinnya abatembeeyi bange abali wansi abatuula n'abaana abatambula ku ssaawa ezo atukola ki atwogerako ne tugamba bane naffe bane muzeeyi atumanyi gye tuli naye kati ku ssaawa zino tannaba kulayira alayira mu Gwakutaano lwaki tutogomya mu guno ogwokubiri batuleke tugukola ogwokubiri ogwokusatu ogwokuna n'ogwokutaano agenda okulayira nga naffe tukoze eki twesalire obutale bwe batugamba bennyini nga abali mu kakiiko babadde wano be balya ssente zaabwe batugamba bagenda tugulira obutale tebubeeyo ssente baziza mu nsawo era nga bana yaabwe yebalemesa bonna ne beekuba basoke bagayenga bana yebalemesa ne batandika otukola ki otugoba naye nga muzeeyi bamugamba mbu gye tuli abatembeeyi bagenda tuwa ssente nenze PDF siziwulira sizimanyi nazimanya bazogede nenze siziwulira nga sizifunangako nze ndayira ne mukazi musiraamu nesifunangako PDF sizimanyi nazimanya nziwulira bulizi kati mpudde agamba miliyoni nesimanyi bakirereza balondamu be bawa mulimu ebyana n'abaana kati oyo naye mutembeeyi abatembeeyi bo bagamba abamu bagamba bamusisinkane babawe ku ssente abalala bagamba nti kale ebyo byandibadde awo naye banditulese ne tukola paka lwana alayira era bwe yali mu kalulu yalinga atuyita simanya abatembeeyi be mbu temulinnye ebintu by'abatembeeyi be kati yamaze okubanga abafunamu kyayagala kalaze entuufu zaavuddeyo omu kuba bakulembera ono amanyiddwa nga bamuyita Kenneth Kizito ye mukulembeze w'abatembeeyi bano yavuddeyo n'abaako ebigambo byayogera era nga naye agamba babayite jukira abadde agoberera okwekalakasa okwali mu kibuga okw'abasuubuzi balyoke baggalewo amaduuka baayitako abaali babakulembera babayita batuukewo omukulu bagambibwa okuba nti bo baalyayo ke balidde ensonga ne bazeesonyiwa era paka n'olwalero emisolo nga ifreeze ebintu bye baali beekalakasisa tetumanyi wa gye byakoma kakati n'ono akulembera abatembeeyi baali bakulembeze b'abasuubuzi kati bano bakulembeze b'abatembeeyi nabo balina abakulembeze baabwe bo bagamba leka bagende babasinkane omukulu oli awo babeewo ekikyuka ekibuga ekirala mukwe programu eyo nti mu kizimbe Masaka naye kati kikireetera omujjuzo buli muntu addukira Kampala naye olusuku ebbanga ogwange nkuba omulanga President Museveni nga walabye ababodaboda n'alaba bano batakisi nkusaba taata n'obwetowaze ffe tubadde tumobilizingira akalulu ne tulimbalira bannaffe minisita yatuwa n'atubembejja n'atwogereza oyo yakkiriza n'okukkiriza ffe tubadde tumobilizinga ne tulimbalimba bannaffe kitegeeza bano be babadde bakozesebwa bino kambikuddire namu okakase bulungi nnyo agambye bamuyita Kenneth Kizito ye chairman w'olukiiko olukulembera abatembeeyi agambye ffe tubadde tukozesebwa mu kalulu era ffe tubadde tulimbalimba akuyise na kulimbalimba ffe tubadde tulimbalimba abantu olw'okukulonda kati we twogerera bamwefuulidde wulira abataata n'obwetowaze
ffe tubadde tumubulizingira akalulu ne tulimbalira bannaffe minisita yatuwa n'atubembejja n'atwogereza tukkirize tukube enjiri ya pulezidenti ali e Kampala era twamuwa akalulu kyetwetaaga naffe obudde buno twetaaga kukungula ffe tuli balungi mirimu tubeere babyokulya tuzze tuvudde eri nga tulwanagana amazzi okuva mu covid omutembe tafunanga mirembe ne batusuubiza kalebe batusuubiza Gwanda terikikola ffe twagala nga ffe ba stakeholders nga bwe tuli wano mutukwate ne batinula kubanga buli ali awo omukulembeze alina gwaleseeyo abatembe balinga 3 tubakuŋŋaanye tubakube wa President Museveni tubagambe taata byebino ensonga enkulu eziri mu ggwanga ekibuga tukitereeze naye nga tufa abaana baffe tebasoma tebagenda kudda ku ssomero lwansonga we tujja ekyokulya kati ontandikeko leero enkyansabe kusabi ekitiibwa minisita nkubatola kaseera kano naye nga tulinamwe tetwagala kulwana wabula tukwatagane tulongoose ekibuga neyanza Gena mu comment section ombuulire ebigambo byakulembera abatembeeyi gobiraba otya. Bannayuganda bagamba twagala kumanya kiwulire mujja kiwulira kaba batuuseeko obulumbaganyi kaba batuuseeko obuliisamaanyi ekitongole ekya KCCA ne minisita avunaanyizibwa ku nsonga za Kampala bakugambye ennaku 14 zaabaweereddwa. Tetumanyi oba mwezi ennaku 14 bagenda kusisinkaniramu ogwe babadde basaba okusisinkana naye nga singa ennaku 14 ziggwayo nga tonnavaawo ng'oli mutembeeyi tebaagala kumanya oba wa protectinga gains zo oba walonda Kyagulanyi oba byali tebikukwatako o tebaagala kubimanya. Bagambye ennaku 14 mugenda kuba mutambudde muvuddewo. Ebigambo bya Ronald Nsubuga bali mwezo buzo kikyali kinene bali mwezo alinawo ekyenjawulo oba agenda kubanga lukwago. Ulira ebigambo byabamu ono Sadamani Makebi babagamba batya ulira. Alright gansanzere timbitegaddere ti eno sanyu gerere ababodaboda n'abataxi n'abatembeeyi gamba nti alo onategera bulungi tekyali bino byakisiro wamwe bambi mutuyambe mutusimbire koleza muntu oyo gasi atali buli kye bakola kituufu ngesira bwe muntu yenna yefuula geno simbe kuli mbo abane tulwanirira pa abalwanirira bamwe bazze saagala okulaba ddalwanirira omuntu ye musamba mwe temusumbuwa muzeeyi muleke muzeeyi avuge kintu kye fatuli comfortable mugachaganya muvuzi wa boda wa Uganda aliwali mwenye nnyo tumuleke abone futa bitukola kibitukotako ne malanda basimambo MPP cyane kasara biche mu asembe kule mu muleka abana bafe bichi bana nyongera bajukiza temuko tunaba tuna kasoli tunaba cyalo tunaba kola bi tunaba makan tunaba fawasika chapa tunaba temutaliza andi kule nako imwe bakimasa nako mukimasa mpalo oli abalaloze tebimukwatako teri agenda kubera muzira mu lyato libira amazzi gajja tuka mu katebe mwotudde kubanga eralo likola ki amagezi agenda kujja lwampaka nabagamba kyensa yabakira kabina aka ali mu driving seat agenda ba kabina kamunga namwe passenger muri kabina kamwe eno basi nene teri kubikula ndabirwamu neja teri yadde okuyimira oggulo obunyama ku kkubo gagenda kujja ku mpaka practically twabagamba mufunye makalembekereza lwaki nti balina obudde bungi mu kuwanisa Kyagulanyi ke kalembekeza ke mwanga abataxi nga ababoda nga abatembe nga abasisi ba chapati nga mwe bannayuganda tugenda kwesiba bbiri otherwise dereva mukowo mumumanyi aludde nga avuga ate ebinya mubira ku kkubo teryagula mbave nako mmwe alright kati gwabitegedde gamati honorable Asadaman Makebi teryafuguma kati gwegenda mu comment section nawo onteremu message yoyina eri abasuubuzi abatembeeyi n'ababoda ebigambo bya Ronald Nsubuga bali mwezo ayinako byayogedde pasooke nkuwe ku bigambo bya Lord Mayor programu eno ekyagenda mu maaso wenkoledde akatambi kano ng'ebigambo bya Lord Mayor bikyatambula era sisobodde kujjirayo bigambo kubanga ebadde live show namba nga sina wembikwasaganya side eno ate ne side eri wabula kankuwe ku bigambo byensobodde okukusonerayo ebitonotono Lord Mayor nga ayanukula Lord Mayor elect engineer bali mwezo ayanukula hona minister Misa Kabanda ulira n'omutendeko omukomedde ludda wa wotunulira obutale bwe tulina bwa gavumenti bule butale 16 mu Kampala n'obusinga si buzimbi era ne buvuddeko twategeezebwa nti mulimu ebifo bonna ng'obugasi ebifo 2,000 mu 3 mwali
naye nga tobala abatembeeyi be tulina ne ba street vendors bali mu mitwalo 3 kakati petulowooza nti wandibaddewo alternative ogoba omutembeeyi ono okuva ku kkubo omutegekedde obutale bakireta omutembeeyi kwe kuba nti tozimbye butale ayagala kutambula okutuusa obuweereza. Ebigambo bya Ronald Nsoboga bali mu ezo ku nsonga za Honorable Misa Kabanda zeyategeezezza bw'atyo bwe yategeezezza ng'akugamba nti omutembeeyi omugoba naye omugobera wa kale ate ye minisita akugamba ennaku 14 ebisigadde tonyumya bwe baba mu bikolwa bino bwe baba bagenda maaso n'okuba nga babikola ezimu ku nsonga ze bawa kulaba nga gavumenti tefiirwa misolo abatembeeyi gye bawa wabula bannayuganda bangi balina ebibuuzo naddala ku ssente ezikyasaasaanyizibwa eziva mu ssente z'omuwi w'omusolo eziva mu mawanga ag'ebweru okwewola n'ebirala bifaanana bwe bityo ssente nnyingi eggwanga lizikuŋŋaanya wabula nga bagamba ssente zino ekyamazima enkola yaazo obuzibu si bwa misolo kugiwa wabula obuzibu bwa misolo gikola ki nga gimaze okuba nga giweebwa nakugambe ngenda kukuleetera ekiri mu paalamenti yukira nkugambe ekisanja kino tekinnatandika wadde okulonda kwawedde bannayuganda bangi bakyagenda maaso n'okwogera ebisongovu n'ebirala bifaananawo ebityo naye ekisanja kikoma mu mwezi gwa 5 nga bano ababaka abapya oba ekisanja ekipya nga ababaka abalondebwa bamaze okubeera nga balayizibwa kakati ku mulundi guno bino nga tebinnaggwa waliwo ekigenda maaso mu paalamenti ng'ekisanja kiri mu kufundikirwa waliwo ssente y'omuwi w'omusolo eri mugenda maaso n'okuba nga ekoonebwako yinza okuba egenda kubbibwa yinza okuba ziri mu makubo matuufu biyinza okuba bifaanana bitya naye njagadde nzije mbikuwe mbikutemeretemere otegeere bulungi nnyo ensonga zifaanana zitya yabuvuddeko twakuwa amawulire nga tukutegeeza nti paalamenti baalina ssente ze baasala zebagenda okuwa zebagenda okufulumya bawe ababaka ba paalamenti buli mubaka abeere ng'afuna emmotoka empya n'ebintu ebirala okuli alaawense n'ebirala mu mmotoka ezo ezibadde zibaweebwa ababaka ba paalamenti gye buvuddeko mu paalamenti eyise paalamenti ezizze zibaawo paalamenti ye11 ababaka ba paalamenti baaweebwa buli mubaka obukadde 200 ku mulundi guno bayongeddeko obukadde 115 buli mubaka agenda kufuna obukadde 315 nga ssente ezo za mmotoka n'ebintu ebirala ebigenderako nga bw'ogenda obbiwulira era ebimu twabikuwa sijja kuba nga mbiddamu wabula ate olunaku olwaliro njagadde nkuwe ku ebyo tutasobola kukuwa tetwasobola kulambululira nsonga eno otegeere omusolo oba ssente z'omuwi w'omusolo engeri gye zisaasaanyizibwamu kakati gwe omutembeeyi n'owa booda wuliriza nnyo ssente oba oliawo z'obadde olemesa gavumenti okufuna ng'otundira ku street olemesa ab'amaduuka okutunda basobola okuwa omusolo ziwulire gye ziraga oba abasajja ze bagamba ze bakuŋŋaanya gye buvuddeko zaalingana ku somwezi 29 omwezi guno gwennyini omwezi oguwedde ogwa January paalamenti yatuulamu kaawe mabegako ministry ey'ensonga za East African Affairs Rebecca Kadaga kwatuula jukira ekisanja kino kuba ekiri mu kukomekkerezebwa yasabye era eri mu kwetaaga additional babongere oba ennyongereza akawumbi kalamba n'obukadde 200 eza siringi za Uganda mb'okwenhansinga public awareness and sensitize Ugandans on the benefits. So uliriza ministry ya East Africa eya Rebecca Kadaga kwatuula minister w'ensonga za East Africa eyo ministry yasabye eyagala yakawumbi kalamba n'obukadde 200 zaaki kuza kusomesa bannayuganda muyina okumanya omugaso gwa East African Community. Ezo sente zigenda kuyambako ministry okusomesa bannayuganda okutegeera omugaso gwa East African Community. Yabo olaba abakungu ba ministry ya East Africa nga bazze okusomesa omugaso gwa East African Community manya ze zimu ku ssente ezo zibali mu kusaba. Kyokka bagamba additional billioni 3 n'obukadde 10 nazo zeetaagibwa okugula emmotoka n'ebyuma ebigenda okukozesebwa mu department ya ICT. Ministry yokka eya East Africa akawumbi kalamba n'obukadde 200 za kuyigiriza abantu kumanya birungi bya East African Community. Obuwumbi 3 n'obukadde 10 zino zeetaagibwa kugula mmotoka mpya ez'abakungu mu ministry eyo then n'ebyuma ICT equipments biberenga bikozesebwa mu ministry eya Rebecca Kadaga mwatuula. Ezo ssente za muwi wa musolo zigambibwa okuba nti zeetaagibwa era byonna biyitira mu paalamenti naye teweerabira nakuwa gye buvuddeko
nakunnyonnyola nti paalamenti y'eggwanga erya Uganda erina etteeka lyeyitamu kubanga etteeka likkiriza ababaka ba paalamenti okutuula babeere nga beesalirawo sente ze bagenda okufuna, obusiimo bwe bagenda okufuna, buli kimu kye bagenda okufuna. Paalamenti etteeka ligiwa olukusa okutuula ne beewa okutaala, oba bagwongeza paalamenti ebakkiriza okutuula ne beesalirawo, oba biba bitya byonna babakkiriza. Kati nno naawulira njagala tutambule, kyokka teweerabira sente ezo zenjogerako si ze zimu ate ku ziri ez'oggula emmotoka empya, naye ndowooza awo ngenda kukusomerawo, awo tujja kutuukawo otegeerewo bulungi nnyo zino sente endala nnyo ababaka ba paalamenti ezigambibwa okubeera nti bagenda kuzifuna essaawa yonna. Sente z'omuwi w'omusolo, omusolo gwowa bwe guti bwe guli mu kugenda maaso n'okuba nga gusaasibwa abatembeeyi n'ababooda. Mubadde mulemesa ab'amaduuka okukola, bawe gavumenti omusolo ogwo bwe gubadde gugibwamu ssente ezikola bino. Tukyagenda mu maaso. Wuliriza, paalamenti, era mu paalamenti eyo ekitongole kya Uganda People's Defence Forces, jukira wali tubadde ku ministry emu, Uganda People's Defence Forces is seeking an additional 112.2 billion Ghana shillings for the purchase and the provision of food for the forces required to cater for the increase in personnel currently, along with the new recruitment of an additional 10,000 personnel. Ekitongole eky'amagye ekya Uganda People's Defence Forces bali mu bwetaavu era nabo bagamba mubafeeko, sente z'omuwi w'omusolo nabo bagabaneko, mujja kuzirya mwekka nga bo batudde. Ekitongole ky'ebyokwerinda eky'amagye beetaaga obuwumbi 112 billions 112 n'obukadde 200 112.2 billion Ghana shillings. Sente zino zizakugula n'okuprovisinga emmere oba ebyokulya eri ab'amagye n'ebirala ebikozesebwa mu magye, nti era n'okusobola okuddukanya ennamba y'ab'amagye yayongerwako. Jukira bwe twali tugenda mu kalulu twakusomera amawulire oba ng'obadde otugoberera nti amagye gano gaali kurutingayo abantu abalala amagye amapya, abantu abakunukkiriza omutwalo mulamba. Kati wenjogerera bagamba nti nabo beetaaga ssente, nabo mubafeeko, beetaaga obuwumbi 112 n'obukadde 200 zibayambeko okugula emmere n'ebikozesebwa mu magye, then n'okusobola okulabirira oba okuketalinga fo amagye amapya, recruitments empya, abantu abakunukkiriza eyo mu mutwalo. Amagye gagamba naffe ez'omuwi w'omusolo teeka okuzigabanako. Abatembeeyi mwe mubadde mulemesa ssente ezo, baagala kubagoba abasobozi basobole okuwa omusolo, ebintu bibeere nga bitambula. Wuliriza, tukyagenda mu maaso. Oli ku mukutu gwa Redstone TV, bw'atonda bakubanga osubscribe nga kikole, tubeere nga tutambula ffenna. During the same plenary sitting, the legislators also approved the request for increased medical insurance premium for members of parliament, with the Achia noting that medical insurance scheme for MPs has experienced a significant increase in premiums due to rising health care costs. You know, ababaka ba parliament baatuula ne beeyongeza sente za insurance n'ebirala ebifaanana bwe bityo, naye awo nakugambye ngenda kutuukawo ku babaka ba parliament. Njagala tusooke tujjewo sente zigenda maaso n'okuba nga zikozesebwa. Parliament mu sente jjukira nakugambye bano balina olukusa, etteeka libakkiriza okwegabira sente, okwesalirawo omusala gwenkanaki gwe bagenda okufuna. Anayo mu nsonyiwe ndi mu kubaweereza ate nga nina okubaweereza naye beera sinnungi nga siyinza butubawa commission. Uliriza, Parliament is seeking an extra 263.937 billion Ghana shillings to buy vehicles for 529 MPs of the 12th Parliament, rent extra office space, and also cover insurance costs of lawmakers, children, parents, and spouses. Ngenda kutuukawo awo nawo njagala tuleme kubanga ate tukwawo. Parliament era ng'eyita mu tteeka eribakkiriza okwesalira omusolo, okwewa akasente, byonna ogenda kubifuna sente mmeka ze bali mugenda maaso n'okwegabira. Kati nga sinnatuuka eyo, wuliriza, ekitongole kya Uganda Police Force nabo bali ku mugano, bagamba guno omugano gwa ssente y'omuwi w'omusolo ogwagudde, naffe temutuleka mabega. Uganda Police Force is seeking 28.016 billion Ghana shillings to cover salaries of the 10,000 officers recruited last year
The financial year 2026-2027 planned budget shows that the wage bill of police is expected to stand at 522.481 billion Ugandan shillings, catering for the current staff of the force. Ekitongole ky'ebyokwerinda ekya police jukira kiri kyabadde ky'amagye nakugambye. Kati ekitongole ekya poliisi bagamba nti nabo baagala ku mugano gwa ssente z'omuwi w'omusolo zino abatembeyizi babadde balemesa abasuubuzi okuwa omusolo mu kibuga Kampala. Poliisi eyagala obuwumbi 28 mbu buno bwakusasula b'ofiisers 1,000 be baali ku lutingo omwaka oguwedde nga tugenda mu kulonda. Era wano ne bakulaga nti mu financial year oba omwaka gw'ebyensimbi gwe twolekera 2026-2027 wulira ekigenda okubaayo. Bakugamba nti budget eya poliisi eteeberezebwa okubeera ng'egenda kubeera obukadde 500 no obuwumbi 522 n'obukadde 481 ze ssente zigenda okuba nga zeetaagibwa okusobola okusasula emisaala, okulabirira poliisi n'ebintu ebirala byonna. Poliisi yokka ekitongole kya poliisi mu financial year omwaka gw'ebyensimbi 2026-2027 planned budget yaabwe eraga nti emisaala n'ebintu ebirala byonna bigenda kulinnya paka ku buwumbi 522 n'obukadde 481. Naye nga ebyo tetunnatuuka yeeyo, mukadde kano baagala obuwumbi 28 okusasula abantu 1,000 nga bizaamu awo. Obuwumbi 28 ku mutwalo nga buli abantu bali 1,000, obuwumbi 28 buli omu baba bagenda kumusasula ssente mmeka olabe oba akakadde ka Robert Kyagulanyi Ssentamu His Excellency ke yali yabasuubiza oba baakasubwa oba baakawona. Kakati awo bwe bityo ebiyimiridde ekitongole kya Uganda Police nakyo ku mugano gwa ssente z'omuwi w'omusolo bagamba temutuleka mabega. Abatembeeyi mwali mulemesa abasajja okufuna ssente kati kaba bagobe munaawulira. Tugenze ku Parliament yabuvuddeko nakuwa amawulire nga kikakasiddwa nti Uganda Parliament has been critically involved oba yali yeetabye mu kunoonya ssente oba mu kusaba ssente oba mu kubanja ssente z'omuwi w'omusolo obuwumbi 666 n'obukadde 885. Zino ssente zeetaagibwa okuketalinga ku babaka ba Parliament abapya ba Parliament empya. Identity card funding and rollout. Total budget National Identification and Registration Authority NIRA ayetaaga obukadde 666 okuregistalinga ba individuals n'ebirala byonna obukadde 17 biki byonna ezo ssente zonna weeziri. Ababaka ba Parliament bali 529. Ababaka be 529 buli mubaka agenda kuweebwa obukadde 315 okufuna emmotoka empya, agenda kufunirako iPad n'ebintu ebirala ebifaanana bwe bityo. Ssente ez'omuwi w'omusolo. Wabula nga tetunatuuka ate ku mmotoka mpya, tunatuuka ku mmotoka mpya, tunatuuka ku musaala, tunatuuka ku birala byonna. Waliwo ssente ezeetaagibwa era mu Parliament eyo nga zigenda kugaziya new chambers. Parliament eggwanga erya Uganda baazimbadde ekifo ekipya wagenda okubeera olukiiko luteesezebwamu ekyo tekinnaggwa. Wabula kigambibwa okuba Parliament bwe twogerera yeetaaga ssente ezigenda okubayambako okusobola okuddukanya ekifo ekyo oba oli awo n'okukimaliriza. Kati ze zimu ku ssente ze bali mugenda maaso n'okuba nga beetaaga. Era mu bwetaavu buno bwe balaze bulungi ennyo, balaze nti beetaaga obukadde bwe ngenda okugamba obutegeere bulungi nnyo. Wuliriza nga bagamba Parliament y'eggwanga erya Uganda yeetaaga obuwumbi 91.5 billion Ugandan shillings. Obuwumbi 91 n'obukadde 500 ku ssente z'omuwi w'omusolo ez'omugano abatembeeyize babadde balemesa abasuubuza okukola ennyo baw'omusolo gavumenti ezifune. Kakati bagamba ku ezo ssente omugano gw'enswa Parliament egamba twagalako obuwumbi 91 n'obukadde 500 tusobole okumaliriza ekizimbe ekyo new chambers. Omulimu ogwo kugenda mu maaso gubeere nga guggwa, design eveeyo bulungi nnyo, ekizimbe kimalirizibwe ewagenda okutuula Parliament eddako ba Parliament eziddako mu maaso eyo babeere nga guno omulimu bagutuukiriza bulungi. Basaba obuwumbi 91 n'obukadde 500 bagende mu maaso n'okuba nga babimaliriza. Parliament y'eggwanga erya Uganda ezo ssente zeesabye. Bagamba nti Parliament is also requesting
for additional 91.5 billion Ghana shillings that appears as a shortfall required to undertake several retooling projects at Parliament, including the ongoing works of the new chamber, planned architectural design of the office block situated along Parliament Avenue after taking possession of the land currently occupied by the Ministry of Lands and the Uganda Prison Services Headquarters. Mumanye wali ekitebe kya offices z'amakomera, wali Ministry y'ettaka, awo bagamba nti baakwayalinga ettaka eryo era baagala kuzimbako offices oba office block eya Parliament ewajja okubeeranga offices z'abaka ba Parliament, offices z'aba speaker n'ebirala ebifaanana bwe bityo. Bagamba nti ettaka baali akwayalinga, balina kye bayita architectural design ze baagala okusasulira ezigenda design ezigenda okukolebwa ku kizimbe ekyo ekipya ekigenda obeera mu chambers. Baagala ekyo ekizimbe n'ebintu ebirala byonna bibeerenga bimalirizibwa, wabula basabye obuwumbi 91 n'obukadde 15,000 bano gwa ssente eby'omuwi w'omusolo ezigenda mu maaso n'okubeera nga zitotoogana ng'obukolwa. Parliament yemu nga bagamba Parliament is seeking an extra 263.937 billion Ghana shillings to buy vehicles for 529 MPs of the 12th Parliament, rent extra office space. They also cover insurance costs of lawmakers, children, parents and spouses. Abaka ba Parliament bemwagala babakulembere mu kubalwanirira. Ulira. Parliament yasabye ku ssente z'omugano gw'omuwi w'omusolo. Obukadde si bukadde obuwumbi 263 n'obukadde 937 wano lwafule bubo obuwumbi nga 3. Zino nga zigenda kugula motoka z'ababaka ba Parliament abali mu 1529 bagenda okutula mu Parliament ye12. Sente ezo kugenda kuvaako ezigenda okukola nga extra office space, abagenda okupangisa ebifo ebyenjawulo okuteeka okuli offices. Parliament epangisa ebifo ebimu ssebo. Rent bagenda kumusasula kwezo sente. Insurance health insurance bakaba Parliament balina insurance, balina akasente ke bafuna ez'obujjanjabi bw'abaana baabwe bo bennyini abaka ba Parliament, baana baabwe, bakyala baabwe ne bazadde baabwe. Omubaka wa Parliament wano bandaga nti ku ssente ze baagala ku z'omuwi w'omusolo ku z'omugano ziri. Omubaka wa Parliament agenda kuba alina insurance eyiye, bw'alwala ajja kujjanjabwa ku ssente za Parliament ez'omuwi w'omusolo. Omwana we bw'alwala ajja kujjanjabwa ku ssente z'omuwi w'omusolo. Amuzadde we bw'alwala ajja kujjanjabwa ku ssente z'omuwi w'omusolo n'abaagalwa baabwe. Abo abaana baabwe bajja kuba bajjanjabwa ku ssente ez'omuwi w'omusolo. This request was made by Remigio Achia, Vice Chairperson, Parliament's Budget Committee, while presenting the report, the 2026-2027 National Budget Framework paper, saying that the vehicles are intended to ensure effective, efficient, and timely execution of their legislative oversight and representative functions. Okusaba kuno kwasooka ne kuteekebwayo omukulu amanyiddwa nga Remigio Achia, nga Vice President oba yamyuka Chairperson, Vice Chairperson yamyuka Chairperson w'akakiiko akavunaanyizibwa ku nsonga za budget oba Budget Committee mu Parliament eyo, bwe yali presenting a report ya financial ya 2026-2027 National Budget Framework paper, bwe yali presenting era n'ategeeza nti ssente zo mukimanyi bulungi nnyo zigenda kuyambako okugula emmotoka, nti ate emmotoka ze mumanyi obulungi ennyo zigenda yambako ababaka ba Parliament kulaba nga bambi bakola bulungi omulimu gwabwe ogw'okukiikirira abantu, bakola bulungi omulimu gwabwe ogw'okukola oversight, okulambula projects za gavumenti n'ebintu ebirala, okulaba nga biteekebwa bulungi nnyo mu nkola. Banaaba tebafunye ssente ezo bayinza okulemererwa okukiikirira obulungi abantu, bayinza okulemererwa okukola bulungi emirimu gyabwe egy'okukiikirira abantu. So ssente ezo zirina okubaweebwa obukadde 315 buli mbaka wa Parliament agenda okubeera nga afuna. Kyokka wano ne bakugamba nti ate ssente ez'omuwi w'omusolo zirina okugenda maaso n'okuba nga zisaasaanyizibwa mu kibuga wakati. Abamu ku bawa omusolo be basuubuzi, abasuubuzi abamu ku babadde babalemesa okukola obulungi be batembeeyi,
abatembeeyi bali mu kwebuuza bibuuzo lwaki ffe batwetaaga abanoonya akalulu we kaggwa ne tufuuka ababi. Era ng'abakulu bano bakomplayininze nga bagamba nti bo mu kalulu be babadde bakola, be babadde bamobilizinga abantu, era omu ku bakulembeze baabwe n'atuuka n'okukikubawo. Ffe tubadde tulimbalimba bannaffe, era nga naye akimanyi bulungi nnyo babadde balimbalimba. Njagala kuyitayitako mu bubaka bwammwe, tadde mu comment section. Njagala gwe amaze okuba ng'oteekayo obubaka bwo, kyokola kya mutawaana nnyo. Njagala kuba nga mbuyitayita mungera bw'omanyi nti ffe ebeera nkola yaffe, kuyitayita mu bubaka bwetusanga mu comment section. Kankuwa ebigambo by'ono mbikuwongere ng'akakasa babadde balimbalimba bannaabwe ku lwa Gen. Yoweri Kaguta Museveni ate kaakati abavuddemu. Ffe tubadde tumobilizingira akalulu ne tulimbalira bannaffe. Minisita yatuwa n'atubembejja n'atwogereza tukkirize tukube enjiri ya pulezidenti ali e Kampala era twamuwa akalulu. Kyetwetaaga naffe obudde buno twetaaga kukungula. Ffe tuli balungi mirimu tubeere babyokulya. Tuzze tuvudde eri nga tulwanagana amazzi okuva mu covid omutembe tafunanga mirembe. Ne batusuubiza kalebe, batusuubiza Gwanda terikikola. Ffe twagala nga ffe ba stakeholders nga bwe tuli wano mutukwate ne batinula kubanga buli ali awo omukulembeze alina mwaleseeyo. Abatembe balina 3 tubakuŋŋaanye tubakube wa President Museveni tubagambe taata byebino ensonga enkulu eziri mu ggwanga ekibuga tukitereeze naye nga tufa abaana baffe tebasoma tebagenda kudda ku ssomero lwansonga we tujja ekyokulya kati ontandikeko leero enkyansabe kusabi ekitiibwa minisita nkutatola akaseera kano naye nga tulinamu tetwagala kulwana wabula tukwatagane tulongoose ekibuga neyanza. Kale bw'atyo ye bw'agambye eyo tujja kuba nga ate tuddayo ndowooza information ogifunye bulungi nnyo. Neebaza abajja mu comment section teekayo obubaka bwammwe ku nsonga ezitali zimu. Naluggwa Sofia Naluggwa obeera muganda obeera mwannyinaze abeera muzzukulu wa Lwomwa Ebbaale mu Butambala mwana yeddira ndiga akabbiro mpologoma. Naluggwa Sofia bali kubanga kwoli message yatuuse bulungi nnyo. Aisha Chie Emmanuel kireka liri ali kisaakye webale kubanga kwoli agamba webale kutuweereza nawe bale kubanga ogoberera. Ssennono Ali nga bulijjo webale kubanga kwoli muganda wange message yatuuse bulungi nnyo. Obadde ombuzeeko naye kansuubire Ssennono Ali oli kiriya beera egambe etya webale kubanga gy'oli. B Roni nga bulijjo nawe bale kubanga kwoli agamba information is power. Abigaba Raymond nawe bale kubanga ogoberera message yetuuse bulungi nnyo. Onyango Douglas n'agamba webale kubanga kwoli message yatuuse. Christine Nabwire nawe bale kubanga ogoberera aga Museveni must go bale kubanga kwoli. Priscilla Pagoya nawe bale kubanga ogoberera. Mami wange omulungi nga bulijjo mama Kevin okuva Switzerland we bale kubanga ogoberera bannange we bale kubeerangako ate n'obutako wakuteekangako obubaka bwo. Message yatuuse bulungi nnyo munaye tukwebaza we bale kubaako ku mukutu gwa Red Zone TV. Ono bamuyise Sonko Fabians nawe bale kubanga kwoli. Juliet Christensen nawe bale kubanga ogobera message yatuuse. Shakira Namakula n'agamba nsiima nnyo empeerezaayo Patrick munange nange nsiima nnyo okubeera ng'obeerako mwannyinaze Shakira we bale kubanga kwoli ate okubeera ng'ogoberera. Brian Moses nawe bale kubanga ogoberera omukutu gwa Red Zone TV. Message yatuuse bulungi nnyo. Muwanguzi we bale kubanga kwoli message yatuuse. Ono bamuyisani Karungi Goreti we bale kubanga kwoli n'agamba we bale tuweereza munaye nawe bale kubanga obeerako. Tito Henry nawe bale kubanga kwoli. Namazirita we bale kubanga ogoberera. Mary Namuli we bale kubanga ogoberera ga Museveni must go. Shafiki Kimuli we bale kubanga nawe ogoberera. Kwagala Hope nawe bale kubanga ogoberera message yatuuse. Christine Nalutaya we bale kubanga nawe ogoberera message kweri. Esther Mirembe nawe bale kubanga ogoberera obubaka bwatuuse. Nakazi Viola nawe bale kubanga kwoli. Dorothy Natoro we bale kubanga kwoli. Ani ono Nambi Brenda we bale kubanga ogoberera message yatuuse. James Segujja we bale kubanga kwoli message yatuuse. Blood of Jesus bale kubanga kwoli message yatuuse. Josephine Angel we bale kubanga kwoli message yatuuse bulungi nnyo. Bamuyise Anna Lubega Juliet we bale kubanga kwoli message yatuuse. Semanda Jessica we bale kubanga kwoli message yatuuse. Sharifa Nagawa message yatuuse. Sophia Namutebi we bale kubanga kwoli message yatuuse. Ono bamuyise Brian Moses message yatuuse. Esther Mirembe message yatuuse. Esther Mirembe message kweri. Brian Moses n'addamu wano message kweri. Muganda wange Mawejje Hakimu we bale kubanga kwoli.
bano bamuyise Semanda Jessica nagamba we bali kuweereza munange nawe bali kubanga obeerako Susan Global Seranga bulijjo bali kubanga kuoli Kule Joshua we bali kubanga kuoli Brian Moses wale kubanga kuoli message yatuse Namala Felicite bano bamuyise ani ne MJ Media nawe bali kubanga kuoli ku mukutu ogwa Redson TV wano we tugenda okubanga ate tubaleka tudemo okuwuliziganya ate mawulire agagenda okubanga gaddako ffe tukyaliwo okubanga tubawa updates akasavu kanyama amawulire gonna nga bwe tugafuna bwe gatutuukako naffe bwe tugakutuusaako nga z'obufumbo olina omwami naye ng'akutawaanya olina omukyala ng'akutawaanya bajja ne bakwagalako ne bagenda gwe alina ebizibu mu byenfuna nga sente zikuyita mu ngalo wooteeka sente zifa bufi b'owola tebazza gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja gwe alumizibwa omutwe nga guganja okuwona naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo nina ekifo ku mugga awali amayinja wennyambululirako ebisiraani ekikwa ekifiiriza omudibo obutaganja obutaweebwa nzijanjaba abantu ab'enzikiriza zonna nsiŋŋaanibwa njeru ku lw'ejjinja gwanjagala kuba ku nnamba yange eyo naawe ali ewala ennyo yita ku WhatsApp